buli muntu yali badde ali bize okuziika kya bbeeyi era kirungi naye ate tekyenkanankana kusoma. Okusoma kwa bbeeyi nnyo okusinga okuziika. Ngera bw'olaba abantu abateekateeka emisomo gino bangi bagiteekateeka ne baddira ate abaali badde abo abatuula okusoma ne babafuula bize n'okufumba obuugi n'okutegeka ebikopo okulya kikulu, naye ate abantu abo okusoma kikulu nnyo kutegeera eddiini yaabwe. N'olwekyo olukuŋŋaana luno lwa bbeeyi mu nkuŋŋaana eziri mu kitundu kino eziri mu bbendobendo lino. Era ne tubeebaza okuteekawo olukuŋŋaana bwe luti mu biseera bino ebya oluwummula luno olusembayo, kubanga oluwummula luno olusembayo mu mpya nnyingi ez'abantu bakuŋŋaanye, naye nga bakuŋŋaanye ku mikolo egy'enjawulo. Bakuŋŋaanye imma bamale abalongo basula, babali tebamala nga balongo, balinda abaana bawummule bamale abalongo nga weebali. Waliwo abakuŋŋaanye okwabya ennyimbe nga bazirinze abaana. Waliwo abakuŋŋaanye nga bwe tuli wano nga bo bakuŋŋaanye kuzzaawo ssabo ennyumba yaabwe eyagwa, balabe kiki ekibamazeeko emirembe, ne bategeezebwa nti ennyumba yaabwe ey'ekika balina ogizzaawo. N'ebirala bingi ebikuŋŋaanya abantu, naye ffe okuba nga tukuŋŋaanye wano nga kusoma ddiini lwe lumu ku nkuŋŋaana ezikyasinze okuba ez'ebbeeyi mu bulamu bwaffe. Era enkuŋŋaana nga zino ze zigwana okuleetamu abaana baffe basome eddiini. Naye era ogenda okulaba abazadde abamu ng'abaana baabwe tebaabaleese. Abaabaleese abamu babasindika kubeetakkuluzaako. Waliwo abazadde ababeera n'abaana abo nga babasumbuwa, n'abaga nti mugende eri mulekaanire eri mubasiraamu gye bali, temuli eri gye bali batudde, genda mulekaanire eri. Waliwo yatusindikidde wano abaana bajje batuleekaanire, naye ekyo ekyamutusindisiza abaana, genda mulekaanire eri mubasiraamu batudde dda, tomubawulira, genda mulekaanire eyo. Ng'abeegobyeko bajje baleekole ki? Baleekaanire wano. Era basobola okuba emabega wa ttendi nga baleekaana nga bano be bampendulidde nga bali eno, mpulirayo abaleekaanire eno emabega wange, oba be bampendulidde simanyi. Kaakati abazadde baganda bange, oluwummula luno lwa bbeeyi nnyo mu bulamu bwammwe, olw'okubanga lukubuuza omwana wo gy'abadde asomera yewa, akomyewo awaka. Omwana wo akomyewo awaka abadde asomera wa? Era omwana wo oluwummula luno oluwanvu lukubuuza omwana wo gy'asomera babadde basomesa ki? Ekyo kibuuzo kyakubiri. Oluwummula luno lubuuza ekibuuzo ekyokusatu, omwana wo oyagala abeere ki? Bibuuzo bisatu. Omwana wange asomera wa? Basomesaayo ki? Ye njagala omwana wange abeere ki? Era bwe wabeerawo wano abazadde, mbasaba mwebuuze ekibuuzo ekyo. Abaana baffe basomera wa? Basomayo ki? Twagala bafuuke ki oluvannyuma lw'okusoma? Era bwe wabaawo wano omwana nga muzaddewo teyazze naye nga gwe omwana wazze ng'okuzeemu, muzadde wo bweddayo mubuuze, taata wange nsomera wa? Ekyokubiri, tusomayo ki? Ekyokusatu, taata oyagala mbeere ki nga mmaze okusoma? Bw'aba omuzadde ng'ali wano n'omwana we, gwe tomubuuza ebyo bisatu, gwe mubuuze kimu. Mugambe ebibuuzo bye boogedde taata obiwulidde? Kimala. Maama ebibuuzo bye boogedde obiwulidde? Kimala. Baganda bange abasiraamu,
eddiini yaffe ey'obusiraamu tetugisomanga profession oba profession bakiyita nti nsomerera kino, nsomerera mbeere engineer, nsomerera mbeere mubazzi, nsomerera mbeere w'amasannyalaze. Si profession nti tulina kye tusomerera. Eddiini yaffe ey'obusiraamu tugisomanga part of our life. It's a part of our life. Kitundu ku bulamu bwaffe nga bw'olaba okulya, okwebaka, okukola ki ekirala, okwambala, kuwasa, byonna bye tukola mu bulamu bwaffe. Eddiini y'obusiraamu esomebwanga juzu fi hayati al-mu'min, kitundu ku bulamu bwo bw'omusiraamu. Kyobula kugisoma kyabwa tteeka. So sijagamba nti waliwo abagwana okusoma eddiini ng'edda abakadde bwe baakolanga, abaana abamu be balaba nga balina akambayaya kangi nga bagamba oyo gwe mba ntwala mu bawali mbamukubba ekibooko adde engulu, omulalu nga gwe batuweereza asoma eddiini. Uyu mwana asusse eddalu mutwale mu bawali mbamukisabika ekibooko, ajja twale kabiji, twale katuumu, twale tikkalu, ojja mutwale gundi. Abaana baffe bateekwa okusoma eddiini bonna, ab'obuwala n'ab'obulenzi. Ate abaana ab'obuwala bateekeddwa nnyo okusoma eddiini yaffe, kumbe nakwagala kusinga babulenzi. Lwaki? Kubanga abakyala abo omwana oluzaalibwa bwe ppa agwa mu ngalo za maama, n'amulabirira emyaka egyo gyonna. Abaana ne bwe bakula, ebiseera ebisinga bwe bafuna ebizibu badda wa bamaama. Kati maama oyo naawe nga bw'omumanyi, maama omukyala akuzaalira abaana ng'eddiini ye bw'ogimanyi, asobola okufulumya abaana bannaddiini. Kyobola sheekh omu yali avumirira ekigambo ekigamba nti waliwo bannaddiini n'abatali bannaddiini. Yagamba ekyo tetukiyina ffe mu busiraamu. Ffe tulinayo ba ulama ne ba awamu. Naye nga buli muntu yenna ateekeddwa kuba munnaddiini. Buli muntu yenna ateekeddwa kuba munnaddiini. Buli muntu yenna ateekeddwa kuba muki? Munnaddiini. Kubanga eddiini kye kyatuteesa ku nsi kuno. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda abantu n'amajinni, majinni n'abantu kujjako Allah yagamba yatutonda kumusinza. Ibaada buli omu emukakatako. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Buli mulembe Allah yajja atumamu omubaka alagira abantu basinze Allah bave kusamira. Kusinza Allah ye ibada, ye ddiini. Buli muntu alina okuba nayo, buli muntu alina okuba munnaddiini. Kati mu ddiini yaffe tulinamu abamanyi n'abantu aba bulijjo abatali bamanyi, naye nga balina okusinza ani? Allah. N'olwekyo baddu ba Allah, bakadde baffe abakulembedde batusomesezza. Gwa Abdul Malik Sebo, oyagala kuwasa bakufunira omukyala, oyagala kuwasa. Bamaseeka baffe abakulembedde we awasa byogera no Ismail akunoonyeza omukazi oleme kutukubira kamba yaya wano ndenkubulidde. Bamaseeka batusomesezza omulamu ogwatutonza ogwatuleesa wano ku nsi kusinza Allah. Seeka Salman n'atuvubulira obukulu obwekyengera eddiini busiraamu. Ng'ekyo ekyengera ekyo kye mulaba Allah bw'aba akikuwadde, lwana ekyengera ekyo kireme kuva mu ngalo. Lwana ekyengera ekyo Allah kyakuwadde kireme kuva mu ngalo. Olaba bannabbi ba Allah, ba Sheikh agambye nnyongerezeeko, anyongerezeeko. Bannabbi ba Allah tabaraka wa taala abasinga ebitonde byonna, oluvannyuma lw'okuba nti Allah yabakombya ku kyengera eky'eddiini busiraamu ne bakifuna, buli omu yatakabana, yalwananga akituuse ewa Allah.
tolaba nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah agamba wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim ne Yaqub bakikuutiranga lunye abaana baabwe nga babagamba inna Allaha astafa lakum ad-diina, Allah yabalondera n'abasiimira eddiini Busiraamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako mufenga muli baki nga muli Basiraamu. Wakadhalika Yaqub naye Ibrahimu baana be yali akuutira gwe bamanyi, abaana Ibrahimu be yali akuutira obamanyi, si yazaala Ismail, si yazaala Ishaqa, kitegeeza bannabbi banne naye abakuutira nti baana bange mufenga muli baki nga muli Basiraamu. Wokimanyi mu bazadde mulimu abakuutira abaana baabwe ng'ekikulu ennyo kyalaba okuutira abaana be ettaka lyeyabba. Ettaka eryo waliwo okufa n'obutanyagwa okuteeka oluwanyawo we mululaba, naye mulwananga tewabanga bajjako ettaka eryo. Mulimu n'omuzadde ayinza okulaamira abaana be n'abagamba abaana bange Semairi ekibayisizza omwana Kamiyati owa wakati ow'ebitege ewa neighbor mumulaba oyo nti ye omwana oyo wa muntumbwe zange wawano, mulwananga omusaayi gwange ne gutazaawa. Ninga agamba omwana ali wa neighbor, mukyala wa neighbor yamuzaala ngamba nti mulwananga omusaayi gwa mmogo ne mugujjayo, ngera agamba ekyo bwe kinaatereera nja kufa nga ndi malidaadi, nja kufa nga ndi malidaadi nga sina nsonga yonna. Mulwananga, omwana oyo n'avaayo. Waliwo n'omusajja omu gwe baŋŋamba eyamuŋŋamba Haji bamuyita Haji Sebintu, baali bamujja mu kibuga bamutwala okumujjanjaba, ne balabira dda nga obulwadde bugaanyi. Kye baakola abaana ne bagaa nti kati muzeeyo embeera gy'alimu tumutwale mu kyalo. Ne baleeta emmotoka, muzeeyo ne bamuteeka mu mmotoka. Bw'atuula mu mmotoka n'avaamu ekigambo ekigamba nga mulwadde muyi, n'agamba muntwala naye abaana bange, muntwala naye abaana bange. Ne bamugamba abaana ki? N'agamba abaana bange saagala basigale mu nju omwo. Ne bamugamba abaana bakunonye wassa n'agamba nti mwe muyingire mu nnyumba, baana bange gye bali. Ne bayingira mu nnyumba ne bajjayo ekibbo ky'abalongo nga be baana be abamulumya omutima. Era Haji yanga baabaleeta ekibbo ky'abalongo agakeesikeesi ago agabaamu abalongo ne bagamuteeka wano ku mutto we yali atudde, kyava ageesigama bw'ati n'ajeyo naja bwe baamutwala mu kyalo n'afa. Yafa, bwe baamutwala mu kyalo yafa, teyadda. Naye yafa n'envulubano nga Seeka bw'agiyita envulubano yaseeka jakana, yafa n'envulubano y'abalongo ng'atuuse nayo alwanirira envulubano y'abalongo ereme kusigala. Allahu akbar. Nga kyalaamira abaana ebintu bino ani anaabikuuma, njagala wenkutukira nga waliwo gwe nnaamira ensonga eno, ensonga eno, ensonga eno njagala gwe nnaagikwasa obulungi. Naye Allah gamba wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqub am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Mwe mwaliwo Allah atujjukiza Yaqubu ng'atuuse ku ssaawa ey'okufa yagamba abaana be mugenda kusinza ki nga nvuddewo. Yaqubu omanyi abaana bagamba, Yaqubu yazaala Yusuf, yazaala Binyamin n'abalala. Abagamba bwe nvaawo mumbuulire mugenda kuba ku ddiini ki, mugenda kusinza ki? Qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bamugamba tugenda kusinza Allah wo totya, era ye Allah w'abakitaabo ne babamenya. Ne bamugamba taata totya, teweeraliikirira, ffe tuli Basiraamu.
nabbi yusufu alayhi salatu wassalam faqad utiya ad-dunya wama fiha Allah yamuwa enseeno n'ebigirimu buli muntu kyewegomba ku nsi kuno yusufu yali akiina faqad utiya al-jamal fakana ajmala an-nas faqad utiya ar-ri'asa faqad utiya an-nubuwa yali nabbi min al-anbiya yali mufuzi yali mugagga nga khazain al-ard yafuga emisiri yatudde kugwanika naye yusufu ebyo byonna byewegomba mu nsi yusufu Allah yabimuwa naye bwe yatuuka ku ssaawa ey'okufa ng'akaddi yakuzeekuzeemu bamuwulira nga ayogera ekigambo kino nga ga rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wili al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin yagamba nti Allah qad ataitani min almulki obufuzi obumpadde yali mufuzi abantu ebiba katwaliro lebulebu ali bya bufuzi abantu balwanira bya bufuzi naye obufuzi Yusufu yabufunira kakeeka obufuzi busuuziza abantu eddiini tembalaba abali ku ntaana abagenza okusaba y'emikisa tembalaba abali mu magundi mu masabo buli bamugamba nti waliwo abantu abali makerezi abasiraamu abafukamidde abataasoma ddiini yaabwe buli wamu banoonya obufuzi oba eddiini efa neefa naye obufuzi Allah yagamba manya Yusufu yagamba nti Allah obumpadde era nonjigiriza n'okuvvuunula ebirooto itirafan bifadli nubuwa awo yali akola ishara ng'alaga obulungi nti Allah yawampa n'ekyengero eky'obwannabbi naye yagamba Allah gwe watonda eggulu n'ensi gwe mukama wange gwe mukwano gwange kuno ku nsi ne ku nkomerero tawaffani muslima Allah nkusaba onzite nfe nga ndi musiraamu laba nabbi asaba Allah ekyengera eky'obusiraamu akimunywerezeeko akimuttireko tawaffani muslima Allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mwagala ennyo nga bingi bye yalagira mwabivaako ne mubigaana kana yukthiru min kalamihi wa min duaihi an yaqula nabbi yayitirizanga nnyo ekigambo kino ekigamba ya muqalliba alqulub ay Allah gwakyusakyusa emitima thabbit qalbi ala dinika nyweza omutima gwange ku ddiini yo ani asaba eyo basiraamu ani asaba eyo eddwa mwogere terimuli mu kutuba ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaba Allah amunywereze kuki ku busiraamu okutuusa sahabi Anas ibn Maliki oba Abdullah ibn Mas'udi namugamba ya Rasulallah amanna bika twakukkiriza wabima ji'ita bihi nebiwajja nabyo byonna twabikkiriza afatakhafu alaina naffe okyatutiiririra okyalinamu okutya muffe amakulu nabbi olaba ffe tusobola okukera ku makya ne tutawanyika kutawanyika yo ni Kiswahili si ndio kutawanyika kwe kuki tusobola okutawanyika qala naam ya subhanallah uya nabbi kyebaddamu basahaba ne imaani yaabwe erimu bifuba kaljibali arrasikha naye yabagamba naam mbatiiririra bonna ne baga nabbi n'abagamba nti inna alquluba baina usbu'aini min asabi arrahman munnange emitima gyolaba giri mu ngalo ebbiri eza Allah yuqallibuha kaifa yasha Allah akyusakyusa emitima nga bw'aba akoze eki nga bw'aba yagadde toli seefu muganda wange ku ddiini toli seefu kubanga yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira muntu asobola okukeesa nga musiraamu okuwungeeza nga yabuvuddemu dda olw'ebizibu ebiri mu nsi muno aw yumsi mu'mina oba omuntu asobola okuwungeeza nga musiraamu wa yusbihu kafira bugenda okukeesa ku makya ng'obusiraamu yabuvuddemu dda ekyengera ky'obusiraamu ekyengera ky'eddiini Allah kye yabawa mukikuume butiribiri
temukyonona mukisome. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wala tubtilu a'malakum. Abange mwabakiriza mugondere Allah mugondere nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wala tubtilu a'malakum temononanga emirimu jammwe. Wa min afdal a'mal n'emirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi gye tukola gwe mulimu oba bati tokitegeera ogw'obusiraamu. Obusiraamu tottanga obusiraamu bwo musiraamu, tottanga obusiraamu bwo, tottanga eddiini yo. Era bw'okuŋŋaananga wano nga wetuze fubako nnyo nga bw'olaba obeeko ky'oyiga ekikuyamba mu ddiini yo. Tojjanga mu lukuŋŋaananga luno ng'ozze kulya piraawo. Enniya yo tebeeranga kaceere. Akaceere temuli. Akaceere obuceere. Akaceere temuli. Kapiraawo. Tobeeranga mu ddaasa nga zino n'obeera bize nga Hajati Gwendaba ali bize n'okwogera okuva linatandise. Okuva linatandise ali bize n'okwogera. Tobeeranga oyo. Nedda. Beera wano ng'olina target, olina ekigendererwa. Era kyobola abatukubiriza nnyo okuliraana ab'emikwano abalungi. Alladhi yurshiduka idha dhalalta, akutereeza woba obuze, woba weebasa akuzuukusa. Era Sheikh Saleh Fawzan mu kitabu kye yali asomesa ku hijja yagamba mu nsonga ze yayogera enkulu yagamba ikhtiyaru arrafiqi as-sadiq. Londo omukwano gw'ogenda otambula naye mu lugendo olwo. Liannahu yu'inuka fi safarika, akuyamba mu lugendo. Waliwo omuntu emmandwa gwe ziyinza okulinnya n'akulemesa okuwulira ebisomesebwa nga ye emmandwa zimulinnye zimugambye afuule abantu bizi. Kati bw'oba oliraanye oyo weetegule ofunewo dda. Ofunewo dda. Oba shayatini zo zibeerawo nga ziri ku butegeero zinoonya ekinaakuwonya ne zikuwugula nga towulira. La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi. Temuwuliriza mukoleremu amalala. Mukoleremu amaki amalala. Tebaagala ebya tawhid, tebaagala okusoma, tebaagala. Baganda bange, mu bintu ebitta obusiraamu, mbagambye ku kyengera kino kituyina eky'obusiraamu tulwanye tukituuse tekifa. Mu bintu ebitta obusiraamu atamassuku bil aadaati allati tukhalifu sharia. Ebimu ku bitta eddiini y'abasiraamu ne batuuka ewa Allah nga tebalina ddiini kwe kwekwasa cultures ezikontana n'eddiini ne bazeekwasa ne baziremerako ne balemera ku cultures ezittira ddala eddiini. Basiraamu abantu bagenda tuuka ewa Allah nga balina obukaaya naye nga tebali fi zumratil muslimina, nga tebali mu gurupu y'abasiraamu. Kyekyatta obusiraamu bwabwe cultures ennono. Era mulimu abantu aboogera ebigambo bino nga bagamba mbadde obusiraamu bwatusanga n'ennono zaffe. Obusiraamu bwe bupya, mumweteeke kwabo waliwo aboogera ebyo nga balowooza obusiraamu bwe bupya. Waliwo abagamba muno nno mulimu ne bamaseeka nga bagamba obusiraamu tebujjaawo nnono, tebirina webikontanira. Kino kitambuza ne kino n'okola ki? N'okitambuza. Katolaba emiziro. Mutume naye yali talya nswaswa. Kati Abaganda nabo baba tebalya mmamba, no problem. Kubanga ne Nabbi yali talya nswaswa. Kati laba omufere. Afererera mu ddiini. Ali mu ddiini mwaferera. Mulimu n'abatuuka okugamba nti ndaba nammwe bye mukola mu ddiini yammwe bya buwangwa by'Abawarabu.
waliwo omusiraamu ali wano ng'alowooza mbu eddiini yaffe bya buwangwa byaki by'Abawarabu, era ng'agamba nti Abawarabu nga bwe balina ebyobuwangwa byabwe naffe tuli baddembe n'okubeera neki n'ebyobuwangwa byaffe, era tebiina bwekontana na ddiini. Era omusomo gwe twasanze omuwalimu asomesa yabadde annyonnyola nti ebyobuwangwa bannange eddiini eyeetongodde n'Obusiraamu nayo ddiini ekoze eki eyeetongodde, bibiri byawukana. Era kamba weeyo ku byobuwangwa eby'Abawarabu musobole okwawula eddiini n'ebyobuwangwa nga biri mu Bawarabu mwe bemwekwasa, bemulowooza nti oba bo baali tebalina byabuwangwa nga mmwe bemubirina. Abawarabu balina ebyobuwangwa bingi. Ennono z'Abawarabu kamba weeyo zino. Esooka, kanu ya'buduna al-asnama wal-ahjara. Abawarabu mu kalichazi zaabwe ayagala okuwandika wandika kalichazi z'Abawarabu before Islam, abamanyimu ekinyanyimbe. Kalichazi z'Abawarabu ng'Obusiraamu tebunnaba kujja balina zino wammanga ziringa 17 naye nja kwogerako ezinaasoboka. Esooka, kanu ya'buduna al-asnama, Abawarabu baali basinza amasanamu. Eyo yali kalicha y'Abawarabu. Kye bategeeza n'okusinza kwe kusaba emikisa, kwe kusaba emmaali, kwe kusaba abalongo, kwe kufukamira, kwe kusaba emikisa. Abawarabu balina amayinja ge basaba, balina emiti gye basaba, balina ensozi ze basaba. Obusiraamu bwe bwajja ne busiŋŋaana nga Abawarabu basinza amayinja n'emiti, Obusiraamu bwagamba butya? Essuula kansome ey'okumpimpi nammwe gye musoma, eyasoma ku Befata Abba, Bekasirabbi, Bezumabu, Babibu, naawe n'essuula ogimanyi. Essuula naawe ogimanyi. Egamba etya? falyabudu rabba hadha albayt. Genda maaso tuwulire. Alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Allah bwe yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalicha y'Abawarabu kusinza miti na mayinja. Obusiraamu bwo buzze butya? Bugamba musinze nannyini nnyumba eyo. Kitegeeza ebyokusinza amayinja n'emiti n'amasanamu mubikole ki? Mubiveeko musinze Allah. Aya endala si kalicha, aya endala enyweza okusinza Allah. Qul innama umirtu, Nabbi yaga nti ndagiddwa, bagambe Allah mga bagambe ndagiddwa an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atluwa alquran. Bagambe ndagiddwa nsinze nannyini kibuga ekyo Makka eyakifuula ekyemizizo era ye nannyini yayina buli kintu kyonna. Wa umirtu an akuna min almuslimin, era ndagiddwa mbeere musiraamu. Kitegeeza ebyokusinza amayinja Abawarabu baali babiina, naye Obusiraamu bwe buzze bubibajjeeko ne bubalagira kusinza ani? Kitegeeza omuntu ali wano ng'olowooza mu kusinza amayinja, olowooza mu kusinza emiti, olowooza mu kusinza omuti guno ogwesuulamu akamba yaaya ne gujja gutirimbula abantu. Guno gwe yagamba ono omuti gwawa? Omuti gwe Nakayima. Omuti gwe Nakayima gwakoowa abayaaya babeera awo buli kaseera basamira ne gwesuulamu akamba yaaya ne gubakuba gwattira waaba abalala bagamba 6 kash ne bafiirawo. Munnange nno kakyogere kaama mbu mwalimu ne Hajati mu baafiirawo, mbu yali muwanika ku muzikiti awantu. Mbwera bwe baatuuka okwogera olumba olumuse kyabakaluubiriranga nga te banaakyogera Hajati yafiiride, era mbu bamuddusaddusa ne bamutwala mu ddwaliro nga ye nga yafudde dda nga batya okwogera ekimba ekimutugumbudde. Nakayima yamugwa mu malaka nga Nakayima yagwa Hajati oyo mufere mu malaka ng'aludde akola obufere mu ddiini ebbanga. Nakayima namuga wewe, namukamata namuga kuja, namukuba nafiirawo. Nakayima kati buli muntu yenna asinze ejjinja Kalooli, mayembe ge simanyi amabeere ga Namwiru ogenda ku mpuku eyawalumba ettanda simanyi baliyo bagobagana nani? Baliyo mubagobagana. Owedde ogenda mu kigwa
owedde olinga abawarabu baali balina ebiggwa obusiraamu bwe bwajja bwabalagira okuva ku biggwa badde mu kusinzaani Allah kali kyeyokubiri mu bawarabu ze baali balina kanu yadhbahuna lil asnami kanu yadhbahuna au yanharuna lil asnami abawarabu baali basaddakira amasanamu amanyenye oluganda gamba okuwonga abawarabu baali bawonga okuwonga okumanyi baali basaddakira amasanamu nga bwolaba wana abaganda waliwo sheekh omuyampereza akatambi ng'omusajja ali waggulu ku nnyumba yabadde museresi ng'asereka ennyumba ng'atudde waggulu ku nnyumba ng'akutte enkoko yabadde enjeru nga agisazisa ebbaati bw'ati ng'ebbaati lyataddewo asala bw'ati enkoko bwe yamaze n'agikasuka waggulu ku bbaati negenda ng'emaasa omusaayi ku nnyumba okusalira ekibanja okusalira tanuuru okusalira kikyemusalira ekirala manya kyebasalira ekirala okusalira okusalira emmotoka washahida shahidu min ahliha okusalira emmotoka okusalira omusingi okusalira akasolya okusalira basalira ekirala okusalira eggaali pikipiki okusalira abalongo ebijja okwo kwonna okusala abakuraishi nabo balina kalica ey'okusalira ebitali Allah obusiraamu bwe bujja bwo bugamba butya obusiraamu bwe bwajja bwagamba bwe buti qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu waliwo nabadde nsomesa era mu kyalo kimu twabadde mu kyalo kimu oba twalina Hasani omusiraamu ne mugamba malayo aya nagamba wa ana minal mushrikin Allahu akbar omusiraamu yabadde nina ayinza okuba yogedde kyaddala Allah kwogeza nani wa ana minal mushrikin kaka munange eyedduwa mwajogeranga mugisoma ne mudduwa ezigula wesswala kale nga muweze kamuga nti wa anta minal mushrikin kul inna salati bagamba okuva n'olwaleero inna salati esswala yange wa nusuki n'okusala ebisolo wa mahyaya obulamu bwange wa mamati lillahi rabbil alamin byonna yani la sharika la tagattibwako yani fi dhabhi wa fi ghayriha min al-ibadat sisalira kirala wa ana minal muslimin nange okuva n'olwaliro nze mubereberye okugondera ekiragiro ekyo Allah kyalagidde Allah yasingana abakuraishi basalira ebitali Allah n'abalagira okuva olwo bwe baba basala ku lwa Allah tebasalira Allah mbu Allah afune ennyama oba omusaayi oba ki basala ibadatan kusinza kyova olaba obusiraamu bwo bukugamba nti bw'osalira ekitali Allah la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah yakolimira omuntu asalidde ekitali Allah amaddu ne bagabaga kuttagatya ne basala embuzi we basamiridde ne basala embuzi ey'ekibanja ne basala embuzi eya pikipiki tolya wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq tolyanga ekintu kyonna kibasaze nga tebogeredde ku linnya lya Allah abasamize tebogererako mannya ga Allah bogererako lubaale bogererako ddungu bogererako byabwe bya busamize abasalira ebitali Allah mukole tauba yasalira ekibanja kola tauba akaddo kyalina yasalira ennyumba kola tauba tosalira kitali Allah Allah yakolimira omuntu azaba asalira ekitali Allah man dhabaha li ghayri llahi faqad ashraka omuntu asalira ekitali Allah abagudde mu bushiriku obusiraamu ababuvuddemu obusiraamu bwajja bwasingana abakuraishi basalira ebitali Allah obusiraamu bwe bwajja ne bagamba temuddayo kusalira bitali Allah musalenga kulwa Allah nga musala kunoonya mpeera mu maaso ga Allah la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah tafunamu musaayi nti bwe musala Allah aganyirwa Allah tafunamu nnyama okusala ng'osaze kulwa Allah kyokka ekyo Allah kyayagala kyobola ba Sheikh nanye kitabo Fathul Majid
Abdurrahman yagamba ibadati enkulu ziri bbiri naye muzo waliwo ibada esinga okubeera ennungi mu ibadati zetukozesa emibiri yagamba ye swala yagamba mu ibadati ezisinga okubeera ez'ebbeeyi mu zetukozesa emmaali adhabuh kusala yagamba kyova olaba Allah yazigatta mu ayati bbiri nga Allah azireeta omulundi gumu qul inna salati wa nusuki awala fasalli lirabbika wanharu n'agamba kyova olaba ibada eno ey'okusala shaitaani kasita yamanya nti yesinga okubeera ey'ebbeeyi Allah agyagala nnyo mu ibadati almaliya amajinni n'abasamize ne bagibba ku bantu ne bagibba ku basiraamu mu kifo gy'ogikolera Allah ne bagikolera amasanamu ne bagikolera kubanga yakisuula nti eno ibada Allah agyagala nnyo tosobola kugenda wa musamize n'atagamba kusala akiri akusazisa enjiibwa akiri akusazisa ekkonkome noonye ekkonkome lyoba osala takuviirako awo olina okuyiwa ku musaayi abakuraishi ng'obusiraamu tebunaba kujja baali basinza amasanamu baali basalira amasanamu kalicha eyokusatu wa min adatihim qabla al-islami mu kalicha z'abarabu ze baali balina ng'obusiraamu tebunaba kujja kanu yatuufuuna bilbaiti uryana baali beetolola kaaba nga bali bwereere ddala nga beetolola kaaba kati naawe geraageranyamu kaaba ng'eri wali awali paaka abava bombolodi kasita otuke bwayise ng'ojjamu engoye towanguwozaako bw'oba ova Masaka Kyengera Busega tosukkawo wakyapa nguwozaako oba ova Entebbe oli Kibuye teekaawo ave Iganga kireka mwenna ne mulyoka mulumba nga muli bwereere bwe balumba gwe tosenguka bw'obanga gwe muntu nga gwe balumba osenguka gwomanyi abantu okulumba bwe batyo nga bajja bali bwereere obeerawo ne Kaaba bagirumbanga nga bali bwereere nga bakikola mbu kusinza era nga balaba mbu eyo imaani kati olyanyizaga kati ekyo bakikolanga lwaki bwe batyo kati mu Abaganda lwaki muwemula nga mumala abalongo mwenammwe temuwemula mwenammwe mukubawo ebigambo ebisinga tenti eno obunene ne muwemula mumuli mukumala abalongo nga mwe muwemula era mugabo bwe mutaba bawemule simanyi bajja kukola ki bajja kusoba bajja kukola kyabalongo banna ali wano nga yamala abalongo wanika omukono Allah kwebaraka nga abalongo wabamala wanika omukono Allah kwebaraka nga temwagala kuwanika nga temwabamala mwanike kale yagendako musabo wanika omukono Allah kwebaraka kale ayina ebigali waliwo gwe baŋŋambye mbu ayina essabo wano baŋŋambye mulimu abantu wano betategeera bulungi naye weebali onoofuna engeri gy'okayisaawo bana ayina essabo tulitwalira bwereere tetukusasuza ssente tovaayo noddayo n'essabo ojja kufuna obuzibu bwa bwereere osabo ng'oli wano owulira olumemba oli awo ntiisatiisa okole ekikati gwewulira buwulizi bye tugambye ove ku ssabo wama ebyokututiisatiisa ebyo tubiwulidde emyaka gyonna olaba Jumba Kabona atutiisatiisa tumugamba tuwe emmandu ezizo ze twagala otegere nti tukola bya ddala twagala zizo tuyite ku zizo otegere nti tukola mmandu bya ddala n'asirika n'abunira wekye ate gwe alina akabbo akalimu obumwanyi obwawumba mulimu n'obusente obw'ekikumi ebibiri n'ebitaano ne lubaala omuseera tomuwa ssente nnyingi temuli wadde mutwale wadde ebiri mulimu 2 3 4 buli awo mukasondako mu kitanda obukola ki obwo bwagala kasukayo kwata vano wesulemu akamba yayo kwata akabbo kakasukayo kiswe toyina kyogenda kubeera nze nkubudde bw'onolaba olina kyobadde nga nzija nkusomera lukuya amanye emmandu azikulinnye tewali wesulemu akamba yayo genti bino ebintu mbali nabyo emyaka mingi n'ebinkolera ki nga tewali okwata obisule bweswe oganze ndi ku Allah yekka ekirja kijje bwekuba kufoofe ninga toyina ebyo ebintu ntwe fe kyekyatulese wano kubagamba ebyo ebintu ababiina nti musiramuke wamba ebyokuddawo ne mutunula wa idha dhukira Allah wahda shma'azzat qulubu alladhina la yu'minu bil akhirah ne mukola takabbur ne munyiga ne mulumemba untiisa awanvuyiza mpanvuyiza kintandika butandisi yakhe ani agembo mpanvuyiza nze ntandika butandisi obasulirwa n'asomesa ncha asomese ncha nze nazize kubagamba balina amasabo mugoche muve ku lubaale musule obubobbo buli omwo
ate ekirungi buli kitundu tubaako emaali gye tutikkula tuyisaawo ekinoni nga twatikkulawo emaali Hasani siwe tuyise awo nga twatikkulawo oli yatuyita n'atugamba nti tulina obubbo butumazeeko emirembe mujye mubujjewo netubujjawo ngenda okulaba obubbo butonotono nabuwa n'Hasani nembuga wayi wadde imaani yo si y'amaanyi genda buno gwoba obwokya naye n'abumaliriza Hasani yabweyo kiroobo nga tewalina nsonga bututwaza wala omanye bino byokwokya byagala imaani y'amaanyi naye kati sebo naye yaguma era kati buli wabeera ddiiri gwensindika emaali n'agitekula yanone namagoma essabo ddambo oba yalisombera ennaku 2 nga terigwayo ng'akanya kusomba ng'emaali eri muli Allahu akbar essabo ddamba twalimalawo twalyokera wabano masajja twalisoma nga tulijja namagoba si twalyokera wammwe twalyokera wabano n'atwalamu n'enkofiira nnamba musabo mwalimu enkofiira y'abasiraamu essabo ddamba naye nga nyiniri afudde ate yali mukyala nga alina erinnya erya kisiraamu nga ne mutabani we musiraamu yatuyitira kaddiiru ako naga mujjewo kaddiiru kano maama afudde alina kaddiiru mujje mukatwale ne tukatwala amakanzu gaali muli Hasani mwalimu amakanzu ng'ameka gaali gagenda mu 10 Hasani gaali gakunukiriza nga 10 twaga waseka faadi ne bagenda bagagaba ne bagabagira abasudani ne beeyagala ne bambala yali ayambulula buli gwayambulula yambulira mu kanzu nanyini essabo ddamba tulitegula kati gwalina akabbo olowooza ki olowooza akabboko katulema gwe tugambe amafuta ga bwerere tuyitirekewo tukuggyeko ekintu ekyo kikumazeeko emirembe emputu eya lubaale egende eve mu maka gammwe musinze Allah nga muli basiraamu siba ekyo siba ekiri bannange kati awo mba mbavumye abala bagamba enswera ekwagala mbabulidde naye gwe ssebo mwambala bukaaya ngeno bwolina irizi bwolina obulira bw'abaana obukaaya bwani bw'oyambala kola birala genda mu lubiri gy'oba osinza muzikiti tojjaamu ng'olina lubaalewo era mu ddalasa nga zino jangu kulya mmere bwe bakimala siri ng'otambula ngadda wala ebbali bajja kugabula essola z'abasiraamu zeesonyiwe tosaala ng'olina lubaale funa obutebe gwe notulere bali abali wali abatali basiraamu bali tuula wali bw'okutuuka okugabula tujja kugabula naye okujja n'otuulano mu kidaala ng'olina essabo oyagalawo ki wano oyagalawo ki wano bali abasiraamu n'otunyigiriza ne tulowooza tufunze kumbe gwe otufunza otufunza nnyini olina kasabo olina kayirizi olina obulira bw'abaana Saddamu ng'ontunuulira nnyo otiddemu abashiriku abayeraliikirira agamba lwaki tabivaako nga mbivaako nti ago wampise wano ebyo bye byandeese okubagamba nga mbivaako lwaki ne bwe mbagamba ebyoka ne ŋŋenda mba sikoze mba nkoledde ddala omusajja ayinza okuva n'asuula akabbo n'awona n'akakasukayo naga nti nkaddiye wuuno ndi myaka 78 wadde mukadde waffe obwedda atuula awo asumagira oba alazeewo bagamba otusi ng'atuula asumagira kati ng'oyo nga bamusanga ne lubaale aba akyamukozesa ki lubaale lubaale akaddiyiza wenna oweddemu baddawo ne batiisatiisa abaana omwana wange okyali muto walabye eki gwe walabye eki olina kyewali olabye nawe tolina kyewali olabye wenna lubaale akaddiyiza oweddemu tokyalina kyotugamba kati oyogera ki lubaale gwotutiisatiisa naye oba otugamba ki Abakuraishi nabo baali basalira ebitali ki Abakuraishi baali beetolola Kaaba nga bali ki ng'abagisu batayira nga bali bwerere nabo kutula abagisu batayira bali bwerere nayimirira n'alaga abantu Kampala mukadde ne bamusala embalu nabo bushiriku oba bali tukimanyi embalu nabo mikolo gya bushiriku embalu ez'abagisu mukolo gwa bushiriku weewunya okutayira tekulina mutawaana naye bo bye bakola abagisu bya bushiriku kati abasajja abo bakola ng'ebyo ebyokusamira beetolola Kaaba nga bali bwerere nabo bagambanga nti wa idha faalu fahishatan qalu wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha qul inna allaha la ya'muru bilfahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun bwe bakola ng'ebyo ebyobuwemu nga bagamba Allah yabiragira ebintu twabisangawo eno nnono ngera bw'oli abantu abakajanja
bagambe please Allah talagira byabuwemu, Allah talagira bintu bwe bityo. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatuma Ali na Abu Bakari n'abagamba mu mwaka ogw'omwenda mugende mukozesa abantu hijja, naye bwe mutuuka Mina mwogere kino ekigambo. Ali yakyogera n'agamba alla yahujja ba'da hadha al-aam mushriku, oluvannyuma lw'omwaka guno tewabayo omushiriku yenna addamu okukola hijja, wa alla yatuufa bilbaiti uryan, tewabayo naddayo okwetoloola Kaaba ng'ali bwerere. Obusiraamu buganya okwetoloola Kaaba ng'abantu bali bwerere, ate bba abashiriku bali beetoloola bali bwerere. Ndozera olaba enjawulo gye nzija nkulaga wakati wa cultures z'Abawarabu n'Obusiraamu. Obusiraamu bugamba kino, Abawarabu bagamba kino. Kankuwe culture endala eba yakumeka? Eba yakuna. Kanat iddatul mutawaffa anha zawjuha sanatan kamila. Mu Bawarabu omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubagiranga omwaka mulamba. Omwaka mulamba ng'omukyala akungubagira bbaawe ng'afudde. Mukungubaga mwe muli obutafumbirwa, mwe muli obutanaaba, obutasanirira nviiri, obuteesiiga kazigo, obutayambala ngatto. Abakyala Abaganda bo n'engoye baazisibiranga muno, namwandu kasibira muno engoye nga bakungubagira omwaka mulamba. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya? walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Allah yagamba nti abo bonna ababa bafudde mu mmwe ne baleka abakyala, abakyala bakungubagira emyezi 4 gyokka n'ennaku 10. Obwe Busiraamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yahillu almar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala almayyit fawqa 3 ayami illa ala zawjiha 4 ashhur wa 10. Nabbi yagamba omukyala yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero tekikkirizibwa kukungubagira muntu ng'afudde n'asussa ennaku 3 okuggyako bbaawe nga yafudde akungubagira emyezi 4 n'ennaku 10. Ate Abaganda bakungubagira ki? Abaganda bakungubaga okutuusa lwe baabya olumbe. Bamala kwabya lumbe ne bamunaazaako amaziga n'alyoka akkirizibwa okufumbirwa. Kali kyolaba bwe zifaanagana, Abawarabu balina ezaabwe n'Abaganda mulina ezammwe. Kali kyendala mu kalicha z'Abawarabu kanu la yuwarithuna albanati. Ate we nali mbagisu bangamba omukyala bw'afiirwako taata we nembasoga bakiŋŋamba gwe omwami bw'ogenda omunonayo omunona wayise ennaku 40, ekirala olina okugula embuzi, ekyokusatu olina okugula olugoye olupya lw'olumutwalira. Ekirala mu basoga bo baŋŋamba bw'otuukayo ng'omunonye oyambala boarding ye n'ayambala ekkanzu yo, n'atuula ku ntebe gwe n'otuula wansi. Eyo mu basoga bakiŋŋamba ekyo. Twalina Sheikh Siddiq Nasir mu birunga baŋŋamba twali bayitawo mbikko, ne baŋŋamba wano kugenderako n'obwo obuwakati kwa ebyo byonna kalicha adaati ezitta Obusiraamu obw'Omuwarabu oba obw'Omuchina oba obw'Omunubbi oba obw'Omugisu kasobera ku cultures bwe ziti Obusiraamu bujjawo ne bukuwa ekipya mu cultures zaabwe. Eba yakumeka gyendeeta kati yakutaano ya 6. Kanu la yuwarithuna albanati. Abakuraishi baali tebasikiza baana ba buwala ng'omwana ow'obuwala tafuna ku maali ya mukadde we, omwana ow'obuwala tafuna kintu kyonna ku maali y'abakadde be, ng'ebyo kalicha. Ne Mbaganda wano abamu baagirina. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya? lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله يقام للرجال نصيب أبانا بالنز بينه مقابو mwebe biba birekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda bwe gutyo, n'abaana ab'obuwala balina omugabo mu mmaali ebeerekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda, kebe ng'ebadde nnyingi etya oba ebadde ntono etya, ng'ate n'omugabo gwe bafuna Allah yagugereka. Sigamba mbu mugenderaawo n'abalenzi mwetetenkanye, la nasiban mafruḍa.
era Sheikh yagamba wa min lataif hadhihi al-aya yagamba ebimu ku bintu obwenkizo obugwano okutunulira mu ntunuliro y'enjawulo mu aya eyo Sheikh bwe yatusomesa tafsiri yagamba kyali kisobokera ddala fi ghayri al-Qur'an Allah gamba lirrijali walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun nakola atfu mubashara naye Allah okwawula nagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun jumla najikuba wali natandika endala fastanafa jumlatan jadida nagamba walinnisa'i nasibun yagamba wa hadha yadullu ala istiqrari nasibu al-untha kiraga nti omugabo gw'omuwala gukoze eki gwetongodde gweyawudde kyobona tabagase wa mulumu kyabalenzi n'abawala bafune bajja kgenda babalyaza amaanyi yaleeta abalenzi n'abazza wali n'abawala n'abataka bokka nagana nabo balina omugabo era mu famire nyingi mu mpya nyingi abaana ab'obuwala bwe bafa naye nga bakadde baabwe babasooka ni wano mu Baganda bagaana abajjwa abo okunona emaali ya maama waabwe abagamba nti ffe tuli bakabutula gwe oli mwana wa kabutula gwe kabutula yakuzaala nti maama wange kabutula yali amuzaala totubuulira oli wa gundi mpozi mwe muli baki oli wa kkobe mbadde bakuzaala mbandiga genda mbendiga omwana oyo alina okujja nanona emaali ya maama we mu bakabutula era abatwala emaali y'abaana ne mugifutubbalako mulinde inna alladhina yakuluna amwala alyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira mbuto zammwe zijjudde mu muliro era mujja kusasula na buli muntu yenna atudde ku maali y'abamulekwa nga wajeekomya naawe oli n'ogaana ogigaba n'obalyazaamaanya kyotuddeko kyokya enkyo oli musanda atudde ku maali y'abamulekwa oli musanda ogenda kiwulira kyenkugamba fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah mujja kujjukira bye mbagambye mujja bitegeera kali kyendala ndoza kamalizira zino bbiri ate munayi tunasula wano olw'okuba abantu b'egindi eba yakomeka eba ya mukaaga nina kuleeta witiri either 7 oba 9 oba 11 oba 13 oba 17 era bwe ntuka ku witiri mu ngambe mangu nkome bwe sikomawo nendeta eya shafa mumanya ni witiri ejja kati ndeta yakumeka ya mukaaga mukalichazi z'Abarabu ze baali balina wa min adatihim qabla al-islam mukalichazi z'Abarabu ze baali balina ngo Obusiraamu tebunnaba kujja kanu yarithuna an-nisaa karha baali basikira abakyala okusikanga kwa buwaze kwa mpaka ng'omwami bwafa muganda wo bwafa gwogera bugenzi n'otwala mukyala we neye busoga mpulira abagati mami muka muganda otwala butwale bazira nsonga neno mu western region bangamba gwosimba busimbi fumu awali namwandu asoko kusimba fumu awali namwandu aba mwesose nga mutwala kali n'Abarabu bali batwala abakyala bwerere Allah nasindika nabbi n'abagamba ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha abange mwabakiriza temukiri abange mwabakiriza tekikirizibwa kummwe temuddayo okusikira abakyala okusika okwobuwaze okusika okwobuwaze kwe baali balina ng'omukyala bwafiirwako bbawe abafamire bamusigaza bagamba ffe tumulinako obuyinza ayagala okumuwasa alina kujja waffe bwe mutabaamu amusiimye bagamba muganda waffe yamusasula n'olwekyo taddayo Obusiraamu bwe bwajja ne bujjawo kali kyeyo kati ndeta yakumeka sebo musanvu kali kyeyo musanvu kanat lahum nikahu maqti wala bajita nikahu maqti yeruwa anna al-awlada kanu yarithuna ummahatihim ero muvunuzo yavuna nikahu maqti yagamba wa huwa ayatazawwaja al-ibnu zawjata abihi ba'da mautihi yebayita nikahu maqti ye mwana omulenzi okuwasa omukyala abadde wa taata we
mu bufunze abaana abalenzi baali basikira bamaama baabwe abaana abalenzi baali bawasa bamaama baabwe bakita nikahu maqti towulira nawe bwokyewuunyiza ddala baali babawasa lwaki bakikolanga bwe batyo buli yali awangaliddeko mu bawarabu okujjako eyamani osobola otutuuka munaawe olwaleero enkya n'ofuna omukyala bali baalinyisa imaani ne badda ne mukati tebakalubya nnyo nsonga zaabwe munnange naye mu nsi endala ez'abawarabu okuwasa bannange bakufuula kwa bbeeyi nnyo kati abavubuka babeera awo abavubuka 18 tebalina abawala tebawasanga ate abasajja abawarabu abedda babanga ne ssente abakuzeemu ng'omusajja myaka 6 alina abakyala 18 kati ng'ebyana ebikulu birindira eno ku pembeeni nga birindira eno mu kirasha muzeeyi we lumutemera nga bisonga nga byesooka era byabanga tebinnagabana ngamiya nga bisookera kwabo maama Dija amala kudda eno mabega nekiroka kikaanira ngamiya gwe sooka odde eno kati aha tulumbe ngamiya kyasooka nkufuna mukyala abaana baali bawasaba maama baabwe obusiraamu bwe bwajja ne bulaba nga agoma wano Allah n'agamba wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisaa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila Allah agate muddeyo ne kabatanda ne muwasa abakyala abawasibwako bani bakadde bammwe bakitammwe kubanga ekyo kyonono kibi nnyo guzambi gunene nnyo era kubo bbi nnyo munnange ne mukalikyazi zaabwe ze baali balina eno nayo kanjibawe kanu yuallikuna tamaima bali beesibayirizi mpozi ndese kati y'omunana kati kanitidana y'omwenda nkome kweri kakati kanu yuallikuna tamaima bali beesiba ki irizi aina irizi ng'oli wano wanika omukono Allah akuwe baraka muganda wange abarabu baali balina irizi ez'omubaana irizi ez'omunte ez'omuŋŋamiya ez'omunyumba ez'omumaduuka baali basiba irizi zaawe endala ze basiba mpozi irizi zaawe abakyala ze basiba irizi zaawa eminkuduulu baali bakola eminkuduulu nabbi n'agamba nti inna ruka wattamaima wattiwalata shirk nabbi n'agamba ruku yeezo ze mukola ez'obushiriku wattamaima n'okwesiba irizi wattiwalata n'eddagala abakyala lye baliisa abaami mbu bafune obuganzi shiriku busiraamu oba buvuddemu abakyala abaliisa babba baabwe ebigambo ebitaliisibwa nammwe bye mumanyi nga bitandikira ku mpombo ez'obugole barakallahu fikum Allah bwe baraka mbatumiddeko Allah abasiime ya rabbi okuliisa ababba bammwe ebitaliisibwa mwebalire ddala nammwe bali kibakola oba bali kikola abaana bammwe mwebalire ddala ekisembayo kino kye mba nsembayo baana bange kansembe kino ate naafiira ku muzindalo haji obiwulira alinaanidde owaseno haji obiwulire wenkofira enjeru byenjogera obiwulira byenjogera wangi bituuka yeeyo omuzindalo gutuuka wangi aseno maani bituuka okay kale kino kyekisembayo bannange kino kyekikola ki kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd almaakil bayina ebyokulya ebimu nga babyeziyizaako nga tebabirya nga bagamba bya miziro oba olaba bwe bafaanana ab'Ukraine abawarabu bayina ebyokulya ebimu nga bagamba bya miziro nsumulira ne kutuzi nenywereko mwana wange ndyoke mbabuulire ekyekigambo abakuraishi kanenywere ne kutuzi munnaye ayina afirano nga jakana weda yekalatula tanyana kulizi bali abavubuka bakyali abato baba batya abantu kati nze mbatyako ki mu myaka gye nnina mba mbatyako ki mwe mulina n'okuntya olabe emmandwa zaaligaweesa zintya wamma abawarabu baali balina ebyokulya nga bagamba bya miziro tebiriibwa era Ibn Abbas yagamba idha asarraka bw'owulira nga kikusanyusa an ta'lama jahala al-arabi okumanya jahala kyekiseka jakana jahala al-arab
Allahu akbar. Sengo badde kumpe nali kwa domuza no chinjogerera. Bannange nzi kinnemye okwogera ekyo gambe. Bobo oyagala okumanya jahala al-arabi obuki. Obumba tutu wa Warabu ya ila. Obujega wa Warabu oyayogera mulangira mu Warabu. Yeyogera ekyo. Bobo oyagala okumanya obujega wa Warabu. Faqra ma fawqa 130 fi surati al-an'am. Genda mu surati al-an'am okuva kwa aya 13 osomolabe. Omanye ebiriwo kankubulire kimu. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. Abarabu bayagalanga nnyo ente oba engamiya oba embuzi bwebe badde ne olubuto munda nga lukuze akayana ako bakalyanga era wali hadisi egamba zakatul janini zakatu ummihi nti eno bogisala ne kalyako omundu oba okasaze maktilafi ulama fi ta'wil hadha alhadith. Kakati Abarabu bali bagala nnyo akayana akabadde munda nga kakuze nga basala entoro ensolo nga bakalya nga bakasiika bokyako katonne balya kati olw'okuyitirira okukaagala kyebaba bateekawo ekibozibozi nga kigamba buli ekiri mu nsolo omwo kiriibwako basajja bokka abakyala tebalyako. Ndowooza olaba ab'e Ukraine enkoko ziriibwako basajja bokka n'amagi n'endiga n'ekkobe n'enseenene ng'abakyala b'e Ukraine baali tebalya bintu ebyo paka lwe baategeera mbu ekyo kyali kibozibozi kya kijega kyakubazannyira ku bwongo ne babuuka. Kasita batandika okulya emmamba ne balya obutiko ne balya enseenene ne balya ekkobe ne balya omutima ne bayingirira enkoko. Abakyala b'e Ukraine kati wali kye basaba ku nsi kuno nga nkoko chicken chips bye basaba byokka. Bategeera nti waliwo ogubozibozi ogw'ekiyaaye ogubalemesa okulya enkoko ne bagubuuka. Kati bumba mwabuuka ogubozi ogwo lwaki temubuuka gubozi gwa bulira bw'abaana naye kati buno obulira tutereka bwaki guno gubozibozi naye mutereka obulira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'abakkiriza okulya byonna n'agamba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah. N'abagamba ze sisiŋŋaanye eyo mu binzisiddwako nga waliwo ebitaliibwa okuggyako nga kifudde kyokka oba musaayi gwa kafecce oba ennyama y'embizi ebyo bye bitaliibwa. Kati okugaana ebintu Allah byakkiriza musango. Abasiraamu abali wano nga mwagaana okulya enseenene nga muli banseenene muwanike omukono Allah abawe baraka. Abasiraamu abali wano ab'emmamba nga mwagaana okulya emmamba nga Allah yagibakkiriza barakallahu fiikum mujja kiwulira ku kiyama. Ab'endiga nga muli wano nga mwagaana okulya endiga nga endiga weeri mwebalire ddala Allah abasiime kubanga Allah yakkiriza okulya endiga. Ebisajja ne bituuleyo oba byatuula mu lubiri oba byatuula wa ne bibagaana okulya endiga nammwe ne mukkiriza ebibozibozi byabiri ebyali ebisajja ebitaatonda ndiga. Omukulu w'emmamba omukulu w'enseenene yabagamba mutemulya nseenene Allah yagamba mulye enseenene mwe nammwe ne mutwala kyobola Allah yagamba qul ara'aytum ma tad'una min duni llah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة. إبن النبي مبقام بكريزة كليا إبن الله بيكريزة كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Allah yatukiza okulya endiga okulya emmamba okulya ekkobe okulya obutiko enseenene mwe mwagaana obbirya. Ani yabagaana? Bakulu ba bikika. Ani yabitonda? Allah. Mwajeemera Allah ne mugondera abakulu b'ebika. Si bwe guli? Era eno sizoni bweri ya nseenene mugende mulye ku nseenene musiramuke mmwe bawosewanyana mugende mulye ku nseenene musiramuke. Nammwe ab'emmamba abali wano bwe muva wano gukira mu katale genda ogule ku mmamba ogitwala waka abaana bagirye bajja nakugamba taata nga waliwawo okuleeta emmamba. Omukulu w'ekika bw'anaakubuuza gwe nansubuga lwaki olya emmamba ng'omugamba ndya mmamba ya Allah eyiyo sobola girya. Ndya ya Allah yanzikiriza gira ng'eyiyo munnange ngitandikirawo munnange leka sisobolera ddala naye ya Allah gyendya ya Allah mune yanzikiriza.
ne basewanyana mugende mulye ensenene bwe banaabuuza lwaki mulya ensenene nga mugamba tulya ensenene yani eya Allah yakola ki yakkiriza ogirya munnange yiyo sewanyana nga tugitandika tutya tetusobola munnange tuli bagonvu tetusobola kulya nseneneyo otegedde munnange n'abente n'ababbosa ab'endiga okujjako ab'ente bo basajja bagezi nga bwenjogera bulijjo baagana okukkiriza oguboozibozi ogwo gw'ekiyaye ab'ente baamanya buli mukolo okubaako ennyama bo tebakkiriza kiboozibozi ekyekijega bo balya buli munnange era bwe bagamba lwaki mulya bakati munnange baali bagamba nti eya lubombo baali bagamba kikere baali bategeeza nti etambula wano tuba tulya nnyama nga boogera agagambo nga bo balya baagana okugera eby'ekiyaye eby'ekijega baagana okubeera abajega wamma bakatongole Allahu akbar mwebalire ddala bakatongole sekajjakana bagezi batokomoka omugambo nga gonna gubaliisa nnyama balina kulya bali bategeeza nti etambula kati ze banva eno nnyama bali bategeeza kikere bali bategeeza nti ya lubombwe nga bo balya naye n'olaba sewanyana yali awo munnange atunuulira ensenene alowooza mbu byenjogera tebiriiyo gwe toliiyo gwe wavaako munnange alowooza mbu nze navaako kumbe yavaako. بارك الله فيكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.